Aha, abasoma mwafuuka mizindaalo gy'abazungu. Oba mwagala oba temwagala, mwafuuka mizindaalo gy'abazungu. Bw'atyo ye Lawino bw'ayogera. Kale katulabe oba ddala mizindaalo gy'abazungu. Lawino nkuwadde eddakiika 3 zokka akazindaalo nkakuggyeko nkaze wa Dokita Kaddu ate agende mu katabo. N'olwekyo gwe Luwombo nkoko nkulu ya mukyala Nansubuga Betty yagisiba abalozaako buloza kuba yo mugimanyi obuwoomi tetera kubeera nnene naye ggwawo lwa buwoomi. Nze nali nkulira abawala mu kitundu ky'ewaffe. Eddaala lino nalituukako kuba nali mukyamufu nnyo nga siri muntu wa kwefetta. Lawino tolimba bantu. Nali muwala mugezi nga ndi muyonjo nnyo nga sirina na mansonyinsonyi ga kisiru. Abawala abamu ge baba nago. Olususu lwange lwali luweweevu era na buli kati bw'olutunuulira naddala nga lwaseeko akeezi lutemagana naawe n'owuniikirira. Kyuka bw'oti sompe tooki yange mu mulisa. Byaddala gigyeko, byaddala gizeeyo. Okola bwe yannengerera mu bangi alyoka ngambye obugambogambo amabere gange gaali ga bikonde. Nga ntambuza lyanyi bwe nakubanga omusinde ettaka ne likankana. Wali w'amaanyi. Sebe omusinde ettaka ne likankana abawala bw'oteesiba bbiri. Lawino weeyongereyo nzawe njagala ng'okubira ddala omusinde awo mabeere bikonde buli kimu. Ettaka ne likankana ng'eno amabeere ku kifuba bwe gatekena. Natambulanga neeyagala nga njolesa ensingo yange yalangajja nga bwe njiyuuyayuuya bulungi nti efaananako ekimuli kya Lyono. Bwe njogera wamma kansooke nnyonnyole Lyono nga Lawino tannaba kweyongerayo. Lyono kigambo kya Lukyoli naye mu Luganda kiba kiddoddo. Kimera mu nsiko kiringa nnanda. Ekimuli kyakyo kirabika bulungi nnyo, emirandira gyakyo gisiba obututtwa obulinga lumonde naye nga gikaawa nnyo. Lawino weeyongereyo. Efaanana ekimuli kya Lyono Dokita Kaddu ky'ova okunnyonnyola ekifuuyiddwako akawewowewo k'omutuntu. Nkulaba maama weeyongereyo. Munnange nno Lawino ono namwagala. Bannyina ze banneenyumirizangamu nnyo nga n'erinnya lye bankazaako lya Nnya Ndyanga. Awamma kannyonnyole Nnya Ndyanga kitegeeza kugaziya oba kwongeza mu bungi. Ate Ndyanga kitegeeza nte. Bannyina ba Lawino baamukazaako erinnya lino nga balina essuubi nti agenda kuleeta ente nnyingi mu maka gaabwe. Lawino si bwe guli, iye bwe guli, kale weeyongereyo. Olw'engeri gye neeyagalangamu nga amabeere gange nga gali ng'agayimba akayimba k'ekimpowooza akagamba taata tereeza ekiraalo, taata tereeza ekiraalo, ente zijja. Lawino lindako sookaddemu. Taata tereeza ekiraalo, tereeza taata tereeza ekiraalo, tereera ente zijja. Masama Sekandi Kakembo Juma. Butereevu abeera Musama Sekandi Kakembo Juma naye teweerabira tuli mu luwombo lw'olulimi. Oluwombo lw'olulimi kukyatwa kyakumanya. Kino nno kyekyoto ky'okumanya w'ofunira ebintu eby'enjawulo, ebintu ebikwatagana n'okuyiga w'ofunira obutabo, w'ofunira engero, w'ofunira bannange nze njogere ki ndeke ki. Ebintu byonna amatendo obifunira ku kyoto kyaffe eky'okumanya. N'olwekyo gwe weekuumira bwekuumizi ku kyoto ate n'obeera ng'otambula n'okuyiga ate n'okumanya.
tuli mu katabo omuzimu gwa Kasooba era tweyongereyo. Okuva wano taata yalaga essanyu lye nali ndudde okulabako. Yagendanga annyumiza nga bw'awuubira omukono oba okubuuza buli gwe twayitangako. Bwe twatuuka gye twali tugenda, taata n'aggyamu engatto n'azireka wabweru ne tuyingira mu nnyumba ey'ekiteeteeyi ng'esereseddwa ssubi. Nnyumba ezimbiddwa mu kiteeteeyi, tobuuza kiteeteeyi kyakwambala, lino liba ssabo. Taata yamagamaga ng'alabika ng'eyeeraliikiridde olwo maanyi ga kifuba we okusigala ebweru nga tewali amukuuma. Maanyi ga kifuba eba ggaali. Nnyinimu yafaanana okusoma ebirowoozo bye, bw'atyo n'amugumya nti yali tasaanye kweraliikirira lwa ggaali kuba awo we twali wali tewabbibwa. Bwana gw'okikonyeemu naffe twabikola. Oliikaagiza ne yeetantala okukisimbulawo, kale mwattukkirizanga ne tumusangawo enkeera ng'ayimiridde nakyo n'atubuulira gye yabadde akitwala. Taata yatuula ku mukeeka, nze ne mutuula emabega nga twolekedde nnyinimu eyali atudde ku maliba g'embuzi. Ku ddyo we waaliwo ekyoto omwali enjakaasi n'ekisiki, ate ku kkono nga wasimbiddwawo effumu, obwogi nga bulabi waggulu. Enjakaasi ly'eryanda eryaka omuliro. Nnyinimu bwe yamala okutulamusa, taata n'amutegeeza nga bwe yali yeetaaga okulaba ku jjajja zo nga amutegeeze ebyali bimuluma. Nnyinimu yawanulayo olubugo ku kisenge n'alwambala era n'ajja mu lutimba akabbo omwali n'ensimbi n'empiki n'akateeka mu maaso ga taata. Awo n'amulagira addire ssente ez'amadambula za siringi emu aziwumbe, addire mu bibatu byombi ayogereremu mu kaama by'ayagala alyoke aziyiwe mu kibbo. Amadambula baba bategeeza ssente yaffe y'ekinusu, abamu ze bayita ez'ebinusu, ez'ebidoobido okuli ebyennyanja, ebinusu byonna gaba madambula, ze tuyita ssente mu Luganda eza jjegejjege. Okategedde ako? Tuziyita amadambula oba eza jjegejjege, zez'ebinusu. Tweyongereyo omuvubuka fumita emboozi, ffe tugiwoomerwa wano ku kyoto kye tuva tutuula, waakiri ne tukoleeza emmindi zaffe ku mimwa tuleme kusumagera. Nnyinimu bwe yamala okutulamusa, taata n'amutegeeza nga bwe yali yeetaaga okulaba ku jjajja zo nga amutegeeza ebyali bimuluma. Nnyinimu yawanulayo olubugo mu kisenge n'alwambala era n'ajja mu lutimba akabbo mwali ensimbi n'empiki n'akateeka mu maaso ga taata. Awo n'amulagira addire essente ez'amadambula za siringi emu aziwumba, addire mu bibatu byombi ayogereremu mu kaama by'ayagala alyoke aziyiwe mu kibbo. Gwonna atubuulira ali eyo munnakyoto agoberera. Bw'atyo ne taata bwe yakola. Nannyinimu yayita jjajja zo nga ayanguweko kuba waaliwo abamwetaaga. Nagenda okulaba nga nnyinimu atandise okuyuuguuma n'okukuba ekibejjagalo, amaaso ge n'eddoboozi byakyuka era ngenda okuwulira nga taata agamba nti tusanyuse okulaba jjajja zo ng'olinga agaddamu weewaawo muzzukulu, weewaawo nange nsanyuse okubalaba, nsanyuse okubalaba. Baanyumya okumala akaseera, n'oluvannyuma nnyinimu njogera ku musawo yatoola ensimbi n'empiki mu kabba akaali ku kaliba
n'azisuula ku kaliba n'azitunuulira enkaliriza. Awo n'abuuza taata nti ndaba wano wafiirwa abaana babiri ab'obuwala ne mwannyoko, si bwe guli? Ko taata nti bwe guli munnange. Omusawo ne yeeyongera baali bagole kubanga ndaba omuzigo ndaba omuzigo n'omusajja ndaba omuzigo n'omusajja. Taata baali bagole jjajja. Omusawo oyagala kutegeera yatta abantu bano oba oyagala kutegeera yatta abantu bo ne gye yajja akagembe? Taata kyekyo jjajja, kyekyo akagembe ly'eddagala eriroga lye basimba ku malaalo. Omusawo n'akaayewuliriza. Omusawo yalonda ensimbi ezaali kaliba n'azifuuyira mu kikonde ng'amaze okusifujjako eddusu, ate n'azisuula ku kaliba n'azitunuulirako ye. Ntegedde. Muwala we yafa alina omulenzi gwe yali ayagala gwe yalekawo, alyoka afumbirwa ono gwe yafa naye. Bwe guli? Ko taata nti teyalina. Omusawo yalabika ng'asobeddwa. Yaddira ensimbi n'azilondalonda ku kaliba, ate n'azisuulako ko ye. Olimba yamulina wano, nze mulaba wuuno, yamulina omulenzi mweru ate muwanvu, alina enkovu ku ttama erya ddyo, waakamwenyumwenyu, atambula awenyeramu, ayogera asimba amannyo, era asula mu nnyumba ya bbaati ya busitoowa, era waliwo n'oluyinjayinja mu luggya. Ozannya n'omusawo akola, ayinza n'okugamba olwaleero ayambadde bw'ati era ava kwewola kikomando kya 10 owakanamu. Omala kuyita musawo weeyongereyo, ffe kwe tuli tugoberera ssebo. Omala kuyita ku nnyumba eyo n'otuuka ewammwe, kati taliiyo, aliko gye yeeseebululirako ebintu bimala okukka, era tomumanyi. Ko taata nti mumanyi. Ko musawo no eyaleeta namuzisa yeeyongera n'amutegeeza. N'omusawo omulenzi gye yajja eddagala ne gye yali, era n'abuuza taata kye yali ayagala okukola omusawo oyo. Ko taata nti njagala naye yeebakira eringi, aleme kuddayo kukola kikolwa ng'ekyo ku balala, ate ye n'asigala awo ng'ayinaayina. Okwebakira eringi kwe kufa liba ttaka. Taata asazeewo bamutte. Omusawo yasiriikirira, n'oluvannyuma n'ayanokola nti muzzukulu zonga yali avumula buvumuzi ndwadde. Wuliriza nabanyonyola, nzize mbanyonyola mu audio wange nti omusawo awonya ate abataloga, era abasawo bonja bagulako olutalo. Butereevu bw'ogwa ew'omusawo tasobola kukola bintu bibiri. Tasobola kubeera ng'aloga muntu n'amutta ate n'aba ng'awonya, tebakulimba. Kaakati olabye wano, kankuddiremu olabe. Omusawo yasiriikirira, n'oluvannyuma n'ayanukula nti zonga yali avumula buvumuzi ndwadde, naye ng'eddagala eritta ye talimanyi, nti ate n'omuntu oli yali mukugu era mukakkali nnyo, zonga nga tamusobola, afufumya mufufumye. Tino taata yalina kunoonya musawo mulala abimukolereko. Taata yagaana nti ye yali tamanyiiyo musawo mulala, bw'atyo n'abeeraawo nga yeekuubiira awanjagira era aliibirira zonga amuyambe. Dakinga omusawo alaba taata mufuukidde akabaane ku ndongo, yayuuyayuuya ensimbi mu ngalo ze, n'alyoka agamba taata, otyo ojja kukola bw'oti.
ojja kugenda ewa Kabwejjungira yennyini yaba akuwa eddagala lya Nessa. Allahu akbar. Si ke bayita omuganga teyeeganga. Si ke bayita omuganga teyeeganga. Si ke bayita omuganga teyeeganga. Lindako tulabe gwe fumita emboozi tugende. Ko taata wanze sobola kugenda wa muntu naawe kennyini gw'omaze okuŋŋamba nti mukakali tasoboka. Kale singa azuula nti ekintu teyo kwagala kumutwala kaganga binaaba bitya? Omusawo yasituka ne yeekuba mu jjiji nga bw'agamba nti tajja kumanya. Yavaayo n'akatuka eddagala ekkalu essekule kwe yatoola ettono n'aliwa taata nga bw'amugamba nti ojja kutoola ku ddagala lino ettono lino ojja kutoola ku ddagala lino ttono olisekuka ajja okulya amanda weenyookeze nga bw'olaamiriza nti nze ndi kisiikirize kya kikome sirabika, ndi mpewo ekunta sikwatibwa, ndi muka gwa nkoomi, ndi kateebulanya, ndi muwubaanya, ndi zizinga. Owulidde bannange bannakyoto, ebigambo bino binyuvu nnyo. Ate koofunanga eddagala n'obiraamiriza oli ne babeera bamutenda okunoonya tali kulaba. Kambikuddiremu ofune w'obiwandiika. Nze ndi kisiikirize kya kikome sirabika, ndi mpewo ekunta sikwatibwa, ndi muka gwa nkoomi, ndi kateebulanya, ndi muwubaanya, ndi zizinga. Era erisigaddewo limanse mu kisasi ky'ennyumba olibuuke ogende Butereeve wa Buggala. Buggala yennyini yatta omuwala omusawo Omuganda. Bw'otuukayo omulimba nti ovudde wala nnyo era nti oyagala kutta mukazi mu kifo ky'okugamba nti oyagala kutta musajja. Byebyo baaba mugende temusiibula twanyegera nga tudde eka gye twatuuka ng'enkoko ziri ku luwe ezaali zayingidde dda mu nnyumba. Baalwayo mwebale mukulike eyo. Wali owuliddeko nga bakugamba nti omuganga teyeeganga? Obuuzanga ab'eKyaggwe bali kugamba Bwaddene ebyafaayo bye abali ekisoga Wantoni Mukono Ekiyoola mwenna muyinza okuba nga mumanyi Bwaddene eKyaggwe ye waffe. Enkeera kitaffe enkoko yagikwata mumwa n'akola ng'omusawo bwe yamulagira. Ng'atuuse wa Ttembere. Ttembere ye muntu omusiru oli yennyini oli yagaba eddagala eryatta abagole. Yamunnyonnyola ekyali kimututte. Ttembere yeekunkumula nga bw'agamba nti ng'omukazi oyo mubi nnyo, kale ayinza atya okutta abantu atyo ng'abalanga obwemage. Mpozi ogambye nti oyagala naye ayingira olukuusi yeebakira eringi. Ekyo kusereza ligenda muga bw'onampa ensimbi ze neetaaga. Yali nnimula eggwendo gwe lyotawuliranga ko kitaffe nti ogwo omuwendo nandigukuwadde naye toyinza kusobola mukazi oli, bamutenda nti mukugu nnyo. Awo Ttembere kwe kujuuka nga n'okukalala akaladde nti nze Ttembere butamusobola ani akulimba osaaga busaazi ompita wa kibungu. Olowooza waliwo aneejagalikako wano n'alutonda gwe mpa buwi nsimbi zange. Ng'oyo omukazi entaana basima bw'onoofujja eddusu wano linaaba terinakala ng'emiranga batema. Oyagala musse kimusota laddu motoka oba nnyanja mbuulira. Kitaffe yaseka nga bw'agamba nti oli ewaabwe teri nnyanja, kale omussa otya ennyanja? Ko Ttembere ssebo oseka, nakugambye dda nti nze sirina gwe nemwa, simusindikira kinaawuuzi. Eddagala eryange nalijja wala,
kitaffe yasasula omusolo era ne bakkiriziganya. Lindako. Kitaffe yasasula omusolo era ne bakkiriziganya omukazi oli bamusse mmotoka ye kubanga yeeteeterera kubanga yeetereetera baŋŋanda ze kubuusabuusa na kunoonyereza kyavudde ku kufa kwe. Tembere yawa kitaffe akantu n'amulagira akatwala akasimbe mu luggya lw'omukazi kali bulogo. Kitaffe yagaana n'ategeeza Tembere ng'omukazi oli bwe yali tegendeka. Waaliyo emiswaswangule gy'embwa waka nga tewaggwa bantu ate n'ebintu bye ebimukuuma. Mu kifo ky'okwanukula Tembere yawabuwe kitaffe eddagala era n'amugamba nti eddagala lino ojja kulissa mu mmindi empya emmongoleko olikoleeza olifuuyire ku kiswa ekifulufu nga weebuutikidde omutwe. Bw'omalanga emmindo ogisuula mu mpampagama y'ekiswa okuvaawo ogende butereeve w'omukazi. Ekiswa ekifulufu kyekyo ekitakyabuuka. Empampagama bye binnya ebibeera ku kiswa. Kati omusawo amugambye agende akole bw'atyo amale agende ate ajjukire ew'omukazi. Y'onu yennyini ali mu kumulagula yennyini ye yatta abaana bali kati gye bamugamba era akomewo tamanyi nti ono agenda kwetta. Omuganga yeeganga tunaabiwulira kano bakayita katabo omuzimu gwa kasoobo obukodyo buno bwonna bw'obugoberera mwana wattu bujja kuyamba. Okuvaawo ogende butereevu ew'omukazi. Yakuba embobo y'akasolo mu ddiiro nga bw'agamba nti oyo omukazi olwajjo bw'aluzibyanga nga tannafa nga mpozi sinze Tembere. Musajja baamuyitanga Tembere omulogo. Linda olabe. Olaba amaliriza n'okkuba embobo guba mukira ogw'ensolo yonna. Bw'atyo yakuba embobo y'akasolo mu ddiiro lye ayogedde oyo mukazi olunaabizibya kumbe yennyini ali mu kweragula. Yasituka n'ava mu ddiiro era ne kitaffe n'alaba eryamuleeta. Singa obudde bwali buwujjibwa bwanguwa okukya koolo kitaffe yandibuwuzze naye era bwalwedda ne bukya. Yeekejja ng'akola nga Tembere bwe yamufalaasira era akasana okugenda okukaza nga yakomyewo dda okuva ewa Tembere n'akantu ke yamuwa akasimbyeyo. Ekyewuunyisa kitaffe wa Tembere teyasangayo muntu yenna oba yadde emizuuzu bejjeggana ly'embwa lye yalina okugirako nti mutuntu olugambo lwatandika okuyita nti Tembere emmotoka yali emusse. Lindako nsooke nkuba obulango mbalaga amawulire bwe gaatandika. Baaba Tembere emmotoka emusse naye bassebo ne bannyabo bannakyoto ky'okumanya tukyali mu kaweefube w'okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo. Tugenda kukola etterekero lya Buganda, etterekero ly'ebitabo by'Abaganda. N'olwekyo tugenda kubeera nga tukola etterekero tugenda kusaamu ebitabo byonna. Obutabo bwonna ogenda kubuuliranga nga mbusoma, emisomo gyonna, ebyafaayo byonna ogenda kubifunanga. N'olwekyo tuli mu kaweefube w'okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo ebyo ebyabula tubyetaaga. Era tugenda kubinoonya. Ebimu tebikyali materekero. N'olwekyo ffe twagala tukole kaweefube waffe tunoonyereze abantu abakadde abalina ebitabo ebyo banaatufunira waakiri photocopies. N'olwekyo kati ffe tukoowoola okubeera nga tusonderako kubanga tulina ebintu bye tuteeka oggula. Tugenda gula sideboard gye tuyita library mu Luganda gye tuyita mutereka. Abagenda ogitukolerako $50 naye bw'oba ng'olina sideboard ate oyinza okubeera ng'otuyambako ng'ogituwa
atujja kusanyuka nnyo nnyini ebitagambika. Twetaaga sideboard eziwirirako ddala, sideboard library. Twetaaga library n'ekirala twetaaga emmeeza, twetaaga entebe, obutebe bwa plastics oba entebe oyinza otugulira ey'amalidaado lijjatulamu ne yeesuba nadda muno nadda muli. N'olwekyo gwe kyoba oyagadde kyonna ebyokukozesebwa kompyuta biki byonna tugenda kuteekawo woofiisi z'ekyoto, etterekero ly'Abaganda, ebitabo byonna nga mwebiri, oba ovudde Canada oba Dubai oba ovudde Germany oba ovudde Iraq oba ovudde South Africa oba ovudde Dubai, nga otuuka n'osoma ebitabo byonna by'oyagala, ebiwandiiko by'oyagala n'ofuna photocopy n'ogenda. Tuyambeko n'ekitono kyonna ky'oba osobodde. Twabaliridde nga twetaaga obukadde 2 obutono kubanga ebintu bye twetaaga bingi, n'olwekyo oyinza otuyambako kyonna. Twakafuna ebitabo 2 abaakatusonderako kampani ya Canaan Book Store, bwe batono baatuwa ekitabo Mutebi Kabaka wange, mukwano gwaffe Reverend Kibuuka bwatu yatuwa ekitabo olulimi Oluganda kya MB Nsimbi. N'olwekyo nawe beera omukwabo abagenda otuyambako. Obuganda jjukira tukugamba nti Buganda, nze Buganda gwe Buganda. Buganda ye ffeffe nnyini ffe abagikola. N'olwekyo bw'oba ng'olumirirwa olulimi lwo era ng'ofaayo beera ng'otuyambako. Obubaka obwo bwonna bw'olina okumanya ebisinga wabayinza otuwa woofiisi oba ennyumba ne tulema okupangisa ffenna. Ebintu ebyo ebikwatagana ebyo bijja kuyamba abaana baffe, bijja kuyamba okwanguya ebintu ebikwatagana n'okuyiga. N'olwekyo ennamba yange nkikuwa eya 0773 27 627 0773 27 obubaka bwonna bw'oteekako ojja mu kasanduuke kange ku nnamba eyo ey'ekyoto n'obeera ng'ombuulira, bujja kuba buntuukako era nja kuba mbulangirira. Mutuntu olugambo lwatandika okuyita nti Tembere emmotoka yali emusse. Yali ayingiridde loole, yali eyimiridde ku mabbali g'oluguudo ng'obugumbagumba n'obufi obw'omubiri nga busaasaanidde ekifo kyonna, era ng'embwa ziri ku mugomyo gwa kubuyiga. Abantu abasinga tebakkiririza ddala nti Tembere kennyini yali afudde. Balowooza nti abaleeta amawulire baali bawulinkanye nga muntu mulala ye yali afudde. Ensi yonna olwo n'erinda kimu birango bya ku rediyo. Tewaali wanyega ng'essaawa y'ebirango ebyaddaabulula amawulire ag'obumooli ag'okufa kwa Tembere etuuse. Mu kirango ekyokubiri omusomi mwe yakatemera abantu nti olwaleero mu ssaawa ez'enkya, olwaleero nkiddamu, olwaleero mu ssaawa ez'enkya, Tembere abadde omusawo mumanyifu ennyo mu bitundu by'e Kampala n'Entebbe yafiiridde mu kabenje. Fungula Buziina emmotoka ye gye yabadde yeevugira ng'alimu bw'omu bwe yayingiridde loole bw'etyo n'afiirawo, era bannange omuganga ye teyeeganga. Olwaleero mu ssaawa ez'enkya, Tembere abadde omusawo mumanyifu ennyo mu bitundu by'e Kampala n'Entebbe yafiiridde mu kabenje Fungula Buziina emmotoka ye gye yabadde yeevugira ng'alimu bw'omu bwe yayingiridde loole bw'atyo muganga teyeeganga. Ebyo nno bye birango byaffe ku kyoto ky'okumanya. Muwulinde ekitundu ekyokubiri nga tubagamba obufi bwe balonzeronze. Munnamawulire beera bulungi. Egenda ssebo vaawo amawulire gawedde, nze ndi mu katabo. Ekitundu ky'ekirango ekyasembayo tekyawulirwa. Ne mmwe muzajja n'ekyoto wano we tuyuuguumiza ate ne tukuwa ebirango eby'obwereere ng'abantu basaanuuse ng'enjuki era nga boogerera omufu amafuukuule ng'eyali awulira oba akyadda. Awo Kasooba we yawunzikira nti y'okuva ku ebyo yamatirira ddala ng'ensi bw'eroga, nti newankubadde nga yali muto ekintu ekyo yali takyerabiranga ne mu bukulu, era ng'omulogo
era ng'omulogo amutiira ddala n'ekyanya amuwa kinene. Yamaliriza nti, musajja munnange, sijja kukulimbira bwereere mu mulimu nga guno ogwaffe ogw'okwekengerwa abantu. Olina kwenyweza, era nze ekiwuzo eky'okwesibaga tekinva mu nsawo. Bombi baatulika ne baseka okusinziira ku byanyumizibwa. Nategeera ekyasibya Kasooba ebiwuziwuzi bye twalaba yeesumulula ng'agenda okweyiwako otuzi. Ennamba yaffe eri 0777 61227. Essula gye tugendako bagiyita Okalyaddakaddadda, gy'ogenda okuwulira tuli ku kyoto ky'okumanya. Ssaabasajja w'amatendekero gonna ge wali owuliddeko.